Wana mwayagadeko kakantu mu office. Twebaza Katonda nti abaana baffe abaatula ebibuuzo ebya senior form mwaka oguwedde byonna results zikomyewo ate mukomawo nga bonna bayise bafunye result 1 nga ffenna bwe tumanyi ng'ate abasinga bafunye ABC. Twebaza Katonda olwa performance ennungi era tutattributinga ku basomesa baffe abafaayo ennyo ku baana ffe wano we are a family. Omwana n'abeera nti ayanguyirwa okukonsultinga omusomesa kuba amulaba nga taata amulaba nga maama. Twebaza nnyo ne badirectors baffe nti essomero balitadde mu ssente, ebizimbe weebiri, tulina science lab ennungi ekubyeko obugule buli kimu ekyetaagisa, computer lab, abaana bafiibwako ebyendya n'ensula birungi ddala. Era twebaza abasomesa ak'ensusso nti bafuddeyo nnyo, n'abaana baffe tubeebaza. Sijja kwerabira abazadde baffe abalungi kubanga buli mwana wano asasula school fees. Abazadde batubeereddewo ne basasula school fees ne tubudaabuda abaana ffenna ne tutuuka ku buwanguzi olwaleero. Kubanga era gwe yawadde A kitegeeza nti yabadde agisaanira nga bwe yakoze bye bamwaseesinzeemu yatuukirize ebisaanizo ebyo. So nsaba tuwa abaana omukisa oba omwana n'omuzadde, naddala omwana ono saagala nnyo abazadde kusiba ku baana saayansi ezizino ng'ate omwana tayagala, naye omwana eyayise nga qualifyinga bamuwa omukisa agenda asooka akole combination eya okwagala kwe singa abanga yaqualifyinze mu masomo ago. Tetujja kugamba nti yayise naye ate tabisobola, ate yayise atya nga tabisobola. So ekireflected ku performance y'omwana tumuwa omukisa sooke tumukwatirawo ffe ng'abasomesa. Bwe binaatuuka eyo nga yakwata combination gy'atasobola, era obuvunaanyizibwa bwaffe abasomesa n'abazadde okutuuza omwana ono okumulambika nti oba asobola okukyusa combination. Abazadde kubanga it was the first time, naye ku luno nzikiriza nti abazadde bagenda bakiyiga. Kati ffe abasomesa tutegedde bulungi scores, ate UNEB eteekawo ne okunnyonnyola oba interpretation nti A kitegeeza kino, B kitegeeza kino. So abazadde bettanire nnyo okugoberera okunnyonnyola kwa UNEB kwewa, bajja kutegeera abaana performance yaabwe, abawala n'abalenzi, era bonna bayise bulungi nnyo nnyini ddala, kye twebaliza Katonda.